yesoke abeka Kyanga Film Production bakutusizaako Entale Babu Film ekyatandika butandisi ebyokola make kitundu ekyokubiri ketandise ate nete era tulina kuleka ndi osubwa ate nete ku mulundi guno so katono nnyo nga tuzeeko etwafundikira ekitundu ekisooka Segujja Richard Kusikorene Abramo Kenny Abramo ekyalitandikwa Narukenge Rachel Kiyimba John omuli ne Diabira Busula Rafael director of photography Segujja Richard ye producer waayo atenga Busula Rafael ye editor film katono nnyo mu kitundu ekyasooka chairman yali yemulugunya omwami ono yali amulaa ku kyalo kuno naye nga tamanyi gy'ava gwenjagala ombulire wajjoota wano weyanjudde ewa ssentebe kimanyi nze ssentebe w'ekyalo buli ajja ku kyalo kuno yeyanjula toneyanjula ojja ozimba naye nze ssentebe oyagala ki nze ssentebe omulamba awo ekitundu olina okuneyanjulira manye muntu kigwendi naye ku kitundu oliwaawo wavuddewa wenna oli wano otambula ng'ogaziwa kati ono ssebo yamugamba ssentebe tabawa kitiibwa kati ng'asooka amugamba endagamuntu olina endagamuntu yenjirina leeta tulabe n'akwata erudda gy'endagamuntu ng'ekimwogerako ekyali ntandikwa firimu egenda maaso twagala endagamuntu ng'ogijeyo ng'atya walonze ennonde nze nina ndagamwoyo mutaka ayina ndagamwoyo kati laba ndabe ebyogikwatako gireke nkakasa ani eri validi nkakasa nti endagamuntu eyo eri validi sentebe nze sibawa kitiibwa basentebe naye ndaba ate olemeddeko nnyo oyagala okummanya tomanyi kyozanyisa ekyali ntandikwa ekitundu ekyokubiri wano wetwafundikirira ekitundu ekisooka ekya firimu eno yamugaa sentebe nensonyiwa oli wano awo onemerako weefudda nemerako bw'oba oyagala omanye ekyendi ojja kimanya okyagala kyagala kindage gwani okyagala onookisobola yakisobola sooka ondaga ekiki kyoli onookisobola sentebe nkikulaga sentebe onookisobola sentebe onookisobola gwe sentebe tikisobola nekamu amanyabo amagulu gamufamba ekyali ntandikwa kakatuddako ewakiwa Ntale Babu oligino ne muzi jukira twafundikira ng'awalula mwagala nnyo emirimu gyangu mwagala nnyo emirimu mpitaako ekutuusiddwako Bumara Studios ku YouTube channel yabwe y'omulembe era tugenda okweregereza musajja mukulu ng'atwala kale n'ekitundu ekyasooka n'ekyafundikirira naye ekitundu ekyokubiri mulambalamba tukitandika nga tulengera ssentebe eyabadde agala okumanya abatuuze agenda okumanya gwe ali panna omusajja ku kyalo tulina bikweno agenda okulya mama waawe ssentebe esajja lyamufubutula eyo ne tuvaayo katugenda okudda eno nekintakula kinsuza nga se kiteredde alina ebimusuza obubi empewo emufuuwa kati wadde oyagala kolere ki namu naye nga bwe nkulaba neŋŋamba omwana omuwala ono ow'amaaso neŋŋamba engeri gy'ali ng'atunula ate simba atyo amaaso gaamusooka mu mukwano neŋŋamba nkwagala alaba ayina gwali naye kumbe tewali aliwo ng'asooka mbuuza toyinayo mukazi olyoka oŋŋambe nti onjagala tofunaako omukazi yenna kwenni apaana abavubuka ku bizinga kuno mutulimbalimba nnyo mbu temuyina bakazi nga mubalina ayina omuntu gwayogera naye gwe tutalaba ye ng'amulaba sirina mukazi tufudde ogenda okwetegereza mukazi ogwo yali yatuga muvubuka ono yali muyombi nnyo mutuzi wantuga
nondaga nti byenjogera temuli magezi. Omuzimu gumujidde baby. Amusole. Sagenderera, please let me go. Nawe bambi. Be with massa. Be with massa. Omuzimu gumujidde. Mukyalo ono yali amwagala nnyo. Era omukyalo ono yakolanga buli kimu kyonna ekisoboka okusanyusa bbaawe. Naye nga bw'omanya amalaga abavubuka, omulenzi ali tagambwako. Ebyo ng'obitadde ebbali tudde wa ssentebe atuuka. Tekingoberedde. Bannange. Nfudde bannange. Nfudde bannange. Munnange. Nze bino empulidde ekyalo ngenda kivaako buvi. Okuba mbadde entambula ku kitundu ndaba abatuuze baasuze batya. Kati ate ngenza okuleetegaweza waliwo omuvubuka mupya ku kyalo. Okumubuuza ebimukwatako amannya ge. N'afuuka ensonolo. Wanyi? Afuuse ensonolo. Omusajja muvubuka muto bw'ati naye baaba kizibu. Kati ne kooti gy'abadde naye tamanyi gyesigadde. Bannange. Kiri ekintu oba kivudde wa? Tuli mu bizibu tamanyi mu nsi muno gye biva. Ayagala afune wagenda wabaapoyera kubanga ekyalo kye kirabika ne kijja soboka. Omukyala yamugamba nze nagamba ekyalo kino kiriko ebyokoola. Okuva pasitono lwe yajja waliwo pasito yajja ku kyalo kuno naye okuva lwe yajja ensi yatandika okutabanguka. Katonda yamugamba nti byabapasita bikwataganirawa n'ekyokoola ekingoba. Gwe tolabanga pasitono bukyanga gye ebyokoola byatandika okututawaanya kuno. Goba pasita tufune emirembe oba si ekyo ensonolo zikyaggoba. Gwerinda olabyemu naye gyalaba endala. Kumbe mukyala ssentebe ono jjukira naye ali mu bantu bali. Bakanywa omusaayi ate bakanywa omusaayi baali bakizuula ni bapasita. Be babalemesa be babayingirira. Efirimu egenda maaso. Ono yagamba pasita bwe kibanga yatulemesa. Ekyo yagobebwe sijja okudduka bwe ntyo kudde eno n'eri. Kale nga tuvuddeyo tuddako erudda. Kuba kwolwo yakeera kutonnya katuba tuli awo. Nakyala ng'ajeggamyeko wano ne wabaawo ajja. Ye muwala ono bazadde be bamusanga ng'ali tumbo ne bamukuba mizibu era ne bamugoba ewaka kati ali eno abeeya bubeya. Omulengera atunulanga akayamba. Embeera emutunuza bwetyo. Nkola nsinza nnyo. Kale nayingira binkola musizza. Munnange ekuba efuuse enkuba. Kati ng'amugamba n'enkuba n'engamba kanzije. Mbu naye si wa ku kizinga kuno. Yagamba mbu si wa ku kizinga kyeno. Era ng'agamba abadde akatuwa ku kizinga kuno enkuba n'ekola ki? N'emusalako mwana muwala. Mbeera kuno. Kati yambuuza oba wa kuno nnyo. Kati ng'amugamba munnange gye nvuddeyo n'ekindeese ku kazinga kano nzize nnoonya mulimu. Manyi olina gw'onoonya. Kati ng'amugamba nti sina nnyo gwe. Ng'amugamba ku kizinga kuno sina muntu gwe mmanyiiko. Omuntu ayagala. Naye nnoonya omuntu yenna yeetaaga omukozi. Ndaba oba asobola okulekaani ampa omulimu. Munnange nsobola okulekaani mbaako engeri gye ntambuza obulamu bambi. Ennyabo. Oyagala kukola? Nyabo. Okikakasa. Kati ono yamugamba oba oyagala kukola tewali buzibu. Kyuka tumabega tula. Sooka olinde nina mukwano gwe gwe nina abakozi naye munnange gwanaawo omulimu amupimira ku binyumisa okwo. Ngenda okwetegereza. Nyabone. Mwana ono yavuga nnyo eggaali nga muto kirabika. Kyogamba ogenda ku. Ebinyumisa akuna. Naye tujja kutwala. Kati yamugamba ngenda kufunira omulimu. Kaakano bwe tuva eyo. Ono agamba takyabitegeererako ddala embeera emusobedde. Okuva omwana lwe yadduka ewaka teyaddamu mulaba. Ebyo ebyaliwo mu biseera. Kale ng'agamba omwana tetuganye namukubamu kumpi. Naye ate omwana okudduka obuddusa ati n'atatunula mabega. Ekintu ekyo nga si kirungi. Buli kimu ekisoboka. Era yagamba nina okuleka nfuba nga bwe nsobola omwana ng'onombe nga muzuula. Njagala olabe. Okusuula enkesi. Era yagamba agenda kusooka anoonye engeri gy'afuna bambega. Omwana wange simula. Balina okusooka batazaame. Simanyi kyako. Agenda kusooka afune enkesi basooke bamanye omwana we gy'ali.
bwe kibanga omwana ono omuntu eyamusobya okulabikani amutunuza mu mbuga eza sitaani naye kale embuga za sitaani ezo abasinga gye bava kuba singa tekwaba kutunulayo singa abamu tebaliiwo kati naye abazadde bakivumirira nnyo ne babonereza omuntu so nga nabo era kwegamba batunulayo okuba omwana oyo bakola ki bamuleeta oluusi ebibi bisiŋŋana olaba omuzadde omwana ng'asobezza ate nga naye bwe weekebera mu gyenvuddewo wasobya mu mbeera efaanagana etyo oba olina kaayuukana nnyo kati omwami ono waali atagala gwa mwana omwana yamukaluubiriza nnyo n'amuboggolera n'amukuba n'amukaayuukira n'amutabukira omwana n'adduka ewaka kati agamba tamanyi mwana we gy'ali era nga yandibadde ayagala omwana abe ng'akomawo eka kati ng'agamba munnange abaana mu buvubuka baabwe embuto bazifuna naye nammwe ng'abazadde mukambuwala nnyo tetuganya abaakoze ekibi naye ebibi bisiŋŋana ekibi kyeyakola ekyokufuna olubuto ku lujja kibi nnyo naye ate naawe okulabikani wamugoba ewaka ekyo nakyo kibi nnyo ddala kuba kati omutima gwe gwe guluma embeera alimu mu biseera ebyo ekyo kyenakola mu kiseera ekyo agamba ndi okusinziira nga bwe nali nga obusungu bunnuma ekyokumukuba n'omubandagula kye nalaba ekyali kisinga oyo namuteekamu efirimu eno tugiweerezaako ab'okukizinga ekacyanga kaaya misonzi kitobo bosa ne kammese mwenna mwebale nnyo okuwagira bina uganda muli baakabi mubaana nga mbaweerera musajja atusende zaaweereranga omwana ono zaavanga wala naye ate abayaaye bwe bajja bwe bati ye tamanya ndi gwe waweerera abazadde abasinga batunda byabwe okulabika ni batwala abaana baabwe ku ssomero owulidde naye omwana n'atabalirira sente z'omutaddemu n'asalawo sente azizanyemu buzanyi kuzifunamu mbuto ne wooba ggwe era nagamba ke mukwatire ejjambiya ndabe engeri gye mukangavula yali agala mukangamu omwana n'atiira ddala kati yejjusa omwana gwemalidde bannange ssebo n'abazadde balumu abaana baabwe naye waliwo ssebo abazadde baapangulukuka nga banywa caayi omwana gwetaddemu muzadde bw'aba anywa caayi omwana bw'apangulukuka agamba agwe genda mbadde ngamba yakala olabe anoona alina okuba nga yagenda kati nga mugamba nkirabika mu kudduka alabika agenda Kampala kubanga abasinga bafutwa ku bizinga bino baddukira Kampala bizinga ebitwetu naye Kampala w'ennaku zino takyayo kyababula bubabuzi yamugamba nti ayinza okulabika ndi agenze Kampala yo muyinayo oluganda lwonna era bw'abanga tali ku bizinga bino ebitwetoolodde Kacyanga Kaaya Misonzi Bosa aba ali mu kibuga Kampala mukulu munaabajja mpulira ekitegeeza nkubire munywanyi wange munaaba ye ssentebe w'oku bizinga awo ekiddako awo munaaba sirinaayo muntu kwegamba era owulira nga amanya ga ku kizinga nnyo munaaba ate yeetooloddwa liyodi tayinza butanaaba ssentebe kadi bwe kiba bwe kityo yandibadde akubira munaaba era yamugamba abe ng'akubira munaaba kale mulungi nnyo bw'onootu kale nno ssentebe munaaba kigambika ali ayawukana ne bassentebe abalala bonna wabawo bassentebe aboonoonyi naye tugenda kuleka tuba bassentebe munaaba oyo tumukubire tugezeeko okwogera naye oba oli waliwo engeri yonna gy'asobola okulekani atuyamba ula nnyo efirimu egenda maaso kaakati bwe tuva eyo nga tujja tuddako ewa musajja mukulu anyirira engoye zayambala tezikoppeka ntale babbu oligino nemuzi kati nga muga munnange mbadde noonya mutabani wange yajja okukola ne bafunamu obutakkanya n'omukyala naye mutabani we yali avudde mu kibuga we yamugamba okulabikani akwata ebintu adde ewaka omwana yabula bubuzi kumbe onajjukira kiwa yennyini yali ayitaayita asanga omuvubuka ng'atudde n'amuyita mukulu Ssebubambi munnange muzeeyi nkulamusiza munnange ng'oli otya ssebo munnange mbadde mbeera bakojja wange wali ewakojja naye kojja n'ajja ŋŋamba mbu we tubeera wafunze so ne ŋŋaako ennoonye munnange omuntu ayinza okulekania mpaka kalimu ntandika okuyiiyayiiya
Mune mbadde nsabo nnyambo oba olina akalimu k'osobola okuleka ndi ofuna munnange. Mupya kuno. Munnange kojja obe ng'ondabira ddala ddala munnange kojja. Nakujja kukizinga kuno. Efirimu yiino. Okuvuba. Kati ono yamubuuza ndi omanyi okuvuba. Mpozi nga bandigiriza okuvuba ekyo akinjigiriza omutwe gwange gukwata mangu. Nsobola okuyiga munnange. Kiwa nga bamubuulira. Kale mbadde ng'endaka naye ojja kugira ondabe oluvannyuma. Nandi munene gye mbeera siwali. Bw'oba ogenda waka ntwalira ddala. Waka bangobyeyo siina wembeera. Okay, we can go together. Kumbe ono olugambo yali alufunye nti omwana ono yagenda agoberera Kiwa. Munnange ekyo ky'omwana simulabanga. Ekyamazima mu bintu Kiwa mwajjukira mulimu okusisinkana omuvubuka ono gwayogerako naye amwegaana. Bano basaddaasi tayinza kugamba nti omwana namulaba naye ne mujjamu ekiwoowoolo oba enkizi. Ekyo tasobola kigamba. Kati tugende ewange mu bakozi bange okebere oba mulimu gw'onoonya tulabe. Emanda yo neekola. Munaye neddaka sijja kugira boli muntu mukulu sijja kubuuza nnyo. Yesagujja Richard original names. Ambuuzabuuza male mujjamu kataago ono nno. Jamuwayo emisambwa gimugaaye oba byebyo. Hakumbuuzabuuza ebyo mpulira n'obukovu kati. Efirimu egenda maaso. Kaakano bwe tuveeyo. Musajja mukulu ng'akomawo. Kadi yasanga maama asibyemu ebibyaga akagende yeenoonyeza omwana. Namuga taata Dayana. Sigenda tulaano omwana wange ng'abuze. Omwana wange simanyi gy'ali. Gw'oli mu bibyo oba yukodde n'osi yagguka. Nze mpulira muli munda. Kadi ssebo omwami ono ne wola bayagala ennyo okunoonya omwana. Aliko pureesa ya maama eka. Ate abakyala nga bayagadde abaana baabwe ozannya n'okuzannya. Kadi maama tamanyi oba omwana we yafa. Awulira omutima ogw'ekizadde gumuluma bambi. Kadi ng'amugamba newondabira essaawa eno nange nva kunoonya mwana. Era saagala ogambe nti sirumirirwamu. Omwana ono asobola kubaka. Omwana baŋŋambye nti kale nga omanyi abaana ebeewaggulu ayinza okuba yalinnya eryato oba yalinnya ekidyeri ate ennaku zino bya layisi kugumu ekitundu agobebwa egundi. Ayinza oba yagenze Kampala naye omwana ayingidde e Kampala. Baba e Kampala kibuga kuba kwebuga toyinza kumanya atuufu waakutte. Okumukuba ekyo kye nakola. Nakola nsobye omukuba kale naye ensawo gireete. Kuba kati ekyo naawe tobula ate oyitewo dde mu nju. Taata aba akoze loosi kuba buli kiro wabaayo kwaya ngoma zivuga. Kati maama bw'agenda ekyo nakyo aba akifuuye mu ng'ombe. Efirimu egenda maaso. Somba 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 somba. Katuba tuli awo nga omukulu azze. Ekintu naye okola bubi buloka nagayogere mangu. Omukulu waali kojja ali mu kuzimba. Kojja buloka ngenda busomba musembeze. Kiba kirungi n'oyanguye abazimbi ne babanga ekintu kino bakikolanga kyanguwa. Saagala olabike nyo olwayo nnyo. Tugenda maaso. Ye Kawadwa emirimu gino naye akola gyalejjalejja akolera mugagga Segujja Richard. Somba 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 somba. Kawadwa ali ku mulimu. Kawadwa aba ali ku mulimu. Waawe wanzitinaki Kawadwa wantuga. Kawadwa yatema ng'ate olw'eggulu abadde asasulwa. Kwe Kawadwa sikiwonye kumanja nno. Soka olindeko tulabe. Ogenda okunoonya noonya li Kawadwa nga lyawaddwa edda. Kawadwa yamazzeemu dda. Kawadwa nja kyegaana nange era wekiddira nja kigamba sente wazirese. Kawadwa
Kawadwa atema. Kawadwa jiwunye. Efirimu egenda maaso naye nga mwena atula ku YouTube Bumano Studios okutuusa kwa butereevu. Kawadwa yakola ekive. Bannanga omukazi akwagala toyinza fuunikira nga omutuze gwe n'olowooza ensojja gibeera mu mirembe. Okalya ddakadda ky'osimba onanya ky'olyako ettooke. Kyosinga ky'okungula. Bankulekera emirembe. Baasi. Sigenda kulekera mirembe Kawadwa. Bambi jindekere. Jindekere bambi emirembe bambi. Kiki wakola ndyoke? Okimanyi Kawadwa wakola ensasagge. Nsaba kunsonyiwa. Munange naye osonyiwanga. Lwaki naye otabuka bwoti? Kawadwa. Kawadwa nga nakwagala. Kawadwa nga nakulaga omukwano. Kawadwa nga nakubeererawo. Kawadwa mu mbeera yo yonna ey'okubanga weeyiya bweyiya. Kawadwa nga nasobola okubeererawo Kawadwa. Naye Kawadwa ky'okoze kwekulabika ndi Kawadwa okola ekyo. Mukyala wange omulungi. Munange kwagala nnyo mukyala. Nga mugamba wandese obulamu bw'ensi. Nga mugamba gye wansindika mu nzikiza ya Rabbi teriiyo ssanyu lyonna. Kati abo siina bwe nsobola kusonyiwa emizimu gino bwe gigenda bwe gito mu nzikiza gye girazeeyo. Naye aba ayagala abe ng'akulaganya ensi si nnyangu. Gye wansindika. Naawe ngenda kuleka ninkumalako emirembe. Nga nange gye wansindika etali mirembe. Kawadwa jangu. Kawa. Kawadwa. Kawadwa n'atandika. Ateeka munabe munga ya misinde. Kawadwa n'akulukuta. Kawadwa n'atema omuzimu ne gumweripako. Kaakati kojja aba agenda ogenda okweregereza. Kawadwa akoota. Kati gwe omulaba ali yekka. Kawadwa obadde ki? Nagambye genda weetike buloka kati weetika mpewo. Kawadwa kaawa. Ekimuliko yakiraba yekka. Leero mpaamu obutayi. Ogira ompaamu obudde. Kawadwa ssebo tulina ogenda okole. Kawadwa bw'oba otandise ebintu byakwebuzaabuza ebyo Kawadwa. Mpaamu tayi mujajja. Yamugamba mu tayimu azitowereddwa. Bwe batyo mubeere mmandwa ne zibatuula ku bibegabega n'ogaa naye mmandwa enninnya eremedde mu bibegabega. Oli n'akootakoota. Mwana ono bulijjo akuba enjaga yanywa kibanga kye kyamukubye. Efirimu egenda maaso. Katugenda okudda eno mu basajja abalogo. Waliwo olukiiko olutudde. Ndi munyiivu. Jjajja agamba munyiivu nnyo. Okala akamanya emmere nga fadde okufa. Sonyiwa musama waffe. Ndi munyiivu. Ndi munyiivu. Gwe. Aleka tukulaga chairman. Ate omuleka nga alina n'otomutta. Ndi munyiivu. Ono yabagamba chairman alina okufa naye chairman akyatambula. Kubanga ku kyalo kuno bano abagirimoto bano buli muntu yenna alina okuba nga akkiririza mu bbo. Bw'otakkiririza mu bbo oba olina kufa. Chairman tali ku saidi yaabwe era basindika mukyala chairman abe ng'amaliriza omulimu ogwo. Munnange munsonyiwe nalwawo naye ku makyenkya kamubawe mutampeko y'ebyenda. Munnange omulimu tegwali mwangu. Naga mundekere nja mukolako. Ekintu kino jjajja tetupapa jjajja. Jjajja saagala mugambe nti jjajja mbaliddemu olukwe jjajja. Efirimu egenda mu maaso. Gwe. Muziku. Obuwale bw'okukyalo kuno kwonna. Njagala ensonga gikwasaganya. Bwonna twetaaga omusaayi. Tetwagala kawala kayinaayina. Era ogenda okweregereza. Ng'otuleetera. Bagamba bakyagala okunywera ddala bajjajja bano. Mu katundu twetaaga omusaayi. Teri muzannyo. Bw'otankolako ojja kufuna. Era bw'otaleeta byakunywa tebanywa katunda. Tebaagala kakamule. Abalokole. Abalokole jjajja. Ffe tetukolagana balokole. Ogenda okwetegereza. Owakana ki? Ono baamugamba ewuwe waliyo abalokole. Ate nga bajjajja tebaagala balokole. Oyogera Kristo oba oyonoonye. Ekyo kwe tuwulira ekigambo Kristo. Tulira nga laddu ekubye.
naye kati mwaba amaanyi ne muwulira obuwulizi kigambo Kristo ne muyuguuma era nga mukyagira ekintu ekyo kubanga tulina akaseera katono tetulina budde twagala tube nga tukola enteekateeka era abo bonna abalabika okuba ni beefudde abaagala okwegazaanya balina okuvaawo abalokole balina okugobwa ewa kiwa bamugamba alinayo abalokole naga atalinako enti gye bali kaakano ne tudda erudda akati mama taata Diana ajja atambula bambi nga mugamu nange walole ku mwana wange ono bannange tinkamuleebere wetegereze bulungi munnange sookola yambulako munnange omwana wange yadduka oyo namukangavulamu omwana yakale yanyiiza ng'omuzadde nezjayo omuggo naye bwe yadduka teyayimirira yajja mu bizinga naye baŋŋamba ayinza okuba ali mu bizinga yonna eno kati ono yamugamba omanyi nze ekizinga nkitambula okuva gye kiva mpaka gye kikoma ono simumanyi abantu b'okukizinga kuno mbamanyi n'okusinga ssentebe abatwala naye ono tamulabangako n'agamba wano oba oyagala okumanya omuntu amanyi abantu bano yenze teri abansinga naye ono tinkamuleebere tokamuleebere tinkamuboine takamuboine efirimu egenda maaso era twagala tube nga tumanya ludda gye bigwera ne sinema wayimirira leka naawe vaayo leka naawe ssentebe takyangala kiki ate ssentebe takyalina mukwano n'abantu kumba alina kyalabye waliwo ekyamufuukira ekizimba kimuluma nga nsanja bavu kiikyo musajja muzibu nnyo ani oyo nkubuuza omusajja omuzibu musajja mubi nnyo ani oyo kutawo kuno simwagala nadda ssentebe tayogera lwaki tayagala mutuuze yamufuukira olwojono maama nnyo ono taata Diana alina ebizibu byebimuleese alabo basente banaamuyamba wabaga sentebe ku mutala guno mulungi nnyo omusajja mubi nnyo oyo omusajja oyo ebintu musajja wattu kyeya kanigambugamba nze nange ekindeese munange mukangavulamu omwana wange baŋŋamba yabulira ku kyalo kino omwana wange nagenda nansobya nemukuba kibooko naye emisinde gye yadduka teyanyiga peesa ya stop yayidduka buddusi ekifaananyi akiina omwana nambulako mwana yambula lwakuba ekifaananyi kyendeese kya myaka gy'emabega omwana oyo yambulako ekifaananyi kyendeese kya myaka gy'emabega yakokuno ono omwana simulabanga nakokuno omanyi omuzigo tulina tugenda maaso entebe tubeera kuno naye bantu bangi abayingira misana nakiro bonna bayingira betumanyi nakumanya abantu bakyewandi kati ssentebe yamugamba nyinza okuba simulabangako n'obeera ku kyalo nga tomanyi mwana oyo oba n'agamba kuno abantu bajja buli lunaku sangidde wano ate abantu babazaala buli lunaku oyinza okuba wakamanya omuntu najja azaala omwana ogenda okuddayo mulaba ng'omwana asoma kati ebintu bino si byangu ava kuno ssentebe ejjukira emirimu gy'obwa ssentebe takyajagala nnyo kubanga abantu abajja nga bapya n'ebyokubuuza takyagala nnyo kubuuza abantu ba ku kyalo kintamye kuba waliwo yamufuukira olwojono namugaa newondabira wano ekyalo kino njagala kidduka ngenze era mpulira saagalira ddala bintu ebyo nze njagala kuli ssentebe ate gwe ŋŋamba okunyamba ayagala kunaye kudduka ekyalo kimutamye ate bassentebe bakayanira ebyettaka bino ebyekyalo babibeeramu nnyo kati ono ssentebe wanaagenda omwana wange ngenda mujjawa kuba simanyi oba kuno kwali oba taliiko bana abazadde tubonaabona okusinzira ku bintu byena mukole omwana ne mukolera ebintu kuva mubuto nasala okumbonyabonya bwati ayagala anoonye omwana ono amuzuule kuba waatamuzuula nnyina waakunobeeka ate bw'anoba ebivuga agenda nabyo efirimu egenda maaso kane tuddako ewe ono omukulu w'ekkanisa munnange be bano benagamba abantu baffe mami wange nga mugamba ni maama wange gwembeera naye kaakati ono omwana eyajja ewakiiwa omupya
ujja okutuula wamu naffe. Tasoose taleese mukakiiwa ate amulese wa pasita ate emisambwa gyamugambe omwo mu nju mulimu abalokole kati akutte ne munakani we ewakojjawo amulese kujje lya Katonda. Wuliriza nnyo ekigambo kya Mukama wano. Lya Katonda. Katonda tasosola munaku, tasosola mugagga, tasosola mulema newankubadde omulamu. Ffenna tuli ekintu kimu. Gift Mukama akuwa omukisa bangi okoze omulimu munene. Wuliriza ekigambo kya Mukama. Gift yaŋŋamba ebintu bingi sigwe omuzaala naye nkwebaza kuba omukutte bulungi omukutte ng'omwana. Weewaawo omukutte ng'omwana weebale nnyo weebalire ddala. Tuli bakkiriza mu Kristo, twakkiriza Yesu okubeera omulokozi waffe, tukkiririza mu Katonda omu eyakola eggulu n'ensi. Naye njagala kubuuza, wakkiriza Kristo okubeera omulokozi wo, oli mukyala mulokole? Efirimu yiino okusinziira nga gift nnyonnyodde kaakati mukyala kiwa oluvannyuma okulekani aleeteddwa baatandika omunnyonnyola Yesu bamukkiriza batya. Era Yesu okumukkiriza kwe kuba nti ogenze n'ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'ova mu kitundu ekyo ekyokulekani obonaabona n'emigugu egy'ensi munnange ne weetikkula. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri gaba mazzi. Kati bamubuuza oba yabatizibwa. Oli ayinza okugamba omusajja yanteekamu amatonda 2 awo batokkuse. Guli omwoyo gwa mululu oteeka mu nnyanja oba mu muki mu mugga. Kati awo n'oba okola ki ne kiggwa. Yesu bwe yabatizibwa n'afuna obuyinza. Wuliriza katundu kano. Abagoberezi be yatuwa obuyinza okugenda. Omuntu yenna kasitanyikibwa asituka n'amaanyi aga Kristo. Era osobola n'okuba n'obuyinza ku bintu bingi nga tovudde ku kyokumanya Katonda oba okuwonya abo bonna abali mu mbeera ey'obulumi. Wabula naawe osobola okulayika ni okola ebintu ne biba ku lw'amaanyi gwe wasituka nago oluvannyuma lw'okubatizibwa mu ngeri y'okunnyikibwa. Efirimu gye tuliko oli gino baaba Kristo oba okufuuka omulokole. Kale nno osazeewo okusalawo okulungi. Byonna byonna ng'amaze obimunnyonnyola. Baagala bannaffe okuba ni balaba oba anaakitegeera eggwanga n'emikwano gyaffe abalala. Era mu kaseera kano waliwo enteekateeka ezaali zirabise okuba nizikola kizibeerawo. Era nga ennyumba ya Mukama tugeze okuleka ntuzimba olukuŋŋaana. Ate si kukyuka tube nga tutegeeza n'abalala kwegattira kubanga abantu bangi baliyo beetaaga Kristo naye nga tebamanyi nti bamwetaaga Kristo. Naye tulina ennono ze tutambuliramu nga. Kale nno naffe nga bannaddiini oba baweereza ba Kristo tulina eryo mwe tutambulira. Kale nno tulina ennono zaffe ezitukumira mu Kristo. Ennono kwegamba ziba nkola era gabanga mateeka agaakolebwa olubereberye. Kale ng'amaze omusomesa bajja bamwatuza obulokozi wabula okulokoka okutuufu kuba kunnyikibwa. Ke kabonero kali Yesu ke yakola olwamala okunnyikibwa n'alyoka asituka mu maanyi amayitirivu era n'atandika okuwonya. Kati n'okwatula obwatuzi nti ndokose sikimala. Efirimu yiino amannya gange sangula amanya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'abalamu ku lunaku lw'okusala emisango ongirire ekisa. Wulira era njatula leero nti ndokose. bagamba Yesu Kristo asiimule amannya gawe mu kitabo ky'abafu badde mu kitabo ky'obulamu kuba oyo yenna nnyikiddwa aba azuukuka mu bulamu. Awo nno bwe tusomera ku kubikkulirwa emu ne tumanya Kristo ayogerwako yatya tugenda maaso. Kati we tuva eyo ne tudde ate bano si ba Kristo nnyo wadde bano bo balala. Era mu nsi muno mwe tutambulira omanya nti awo naaweereza Mukama emirimu gy'akola aweereza Katonda kuba kati bano ate be emirimu gye bakola bali mu bbaala bizinesi gye bakola yakulabika nti tunuulira nnyo. Wuliriza kati Rodman yakitegedde ndi omukyalo ono yaleeseyo abaana abapya. Wuliriza nnyo n'agamba kakati ekiriwo saagala kuleka nindwawo ekintu kino njagala ku baana abapya abazze leero nze bansooka
omukyalo ono we yasinganga okuwandiika abakozi abaana ab'obuwala abapya era abasajja bettaniranga nnyo ebbaala eno kati eno sooka munfunira ecupa 2 kati zino zoba omuwa kuba kirina kuggwa kati atunda baana b'abandi beetunda ogwo omulimu Kristo tagumanyi era bwe tudda mu Matayo 25 bano be batayina mafuta mu ttaala efirimu egenda maaso n'asooka ayita Dayana ye mwana oli eyadduka ewabazadde baabwe kikwewuunyisa ni byonna ebigenda maaso mu nsi eyo olwaleero ate byawandiikibwako omwana eyabula ku bazadde be tumulengera ensinga yamukuba kati wuno akola mu bbaala era si weemala omukuba nga bamugamba mu namba 8 gy'oba otwala ebyokunywa ebyo. Lwaki namba 8? Efirimu yino tulaba ebyokoola kitaawe wuno amunoonya, anoonya mwana yabuuziza dda takyalina na waabuuza mutakaali eno ebyokuganza babivaako alina ssente mu nsawo awo naggira bulagizi obadde oleese yabadde yakalabye edda baleese akaana akato kano ayagala yabasaasaanya amawulire yasooka kati bazikuwadde ezaffe jangu waliwo eza bannange nze nedda ebyakati baluka vaayo kali kamanyi nakakongo kamukuba evivi taata wuno kalaba omwana gwanoonya nalengera embaliga z'omwana we wuli pane omwana gyavanga alinga adduka mu loogi taata naye kali ono akyakunya omanyi sebe ennimiro eyo tebamala gatemaatemamu tebatemawo obubi omusajja gwoŋŋambye ntwalira omwenga ate abadde anziza mu byakati baluka kati baluka oli mu kiki oli mwana muto kati ate nga lwaki akwata gwe kyogamba bukyobeera waawo omanyise bono omukyala buli abaana ab'obuwala abajjanga bono wajjanga omanyi badde manyi wali ogenze mu kyaki kati nga mugamba wano ewaza wadde omanyi nti eyamusindise mu loogi yamubuuza olowooza bali tukutumye mu kkanisa nabadde nagenja musajja gabulagazi mwenge wati watosa gumusavinirano omusajja amutwalidde omwenge ayina kugunywa mpaka we guggwawo abadde ayagala byakati baluka bukyanga otuukaawo kyogamba toli gundi nedda nze omwenge ngumutwalidde kati lwaki ate abadde ayagala ebyenjawulo wowe maama wowe takyewulirawo ate abakulu abo batya nnyo embeera olukoona lumu olwo kati bali wala ate olubuto lutobbalwa bbanga ki olwokitizaku olubuto lwa myezi 3 kati kumba ono alina olubuto lwe tayagala luzannyirako luno lwa myezi obeera n'olubuto noyenda mu basajja 3 kwe kuzaala omwana tamali faanana kaboggoza ennyindo eringa ya luboyera ogenda okwetegereza empumi eringa ya kikomeko noga mwana ono ye wa kika ki awulira obuzito ono manga datakyali wuwe wamuyisizza bubi kinyogovu nnyo efirimu egenda maaso era twagala tube nga tulaba ludda bajje biggwera kati bayita Siteera munnaye katukuddizeewo Siteera Siteera kyandikiza ate Siteera nali namulaba dda nabadde ndanyagala ono gwe sirabanga aleka ate Siteera buli wankwatako ebibala bivula leka naawe ndeka nze mmanyi bwendi firimu bagiyita ebyokoola kati tukoze tutya bane bakasomasi babule yeyo bizinensi ey'omukyalo ono era weegenderezanga nnyo bizinensi ezo abantu ze basinga okwettanira ate nga si nnungi n'akamu oyinza okweregereza nga omukyalo ono bizinensi gy'akola emanyikiddwa bali abasajja ababi ennyo nnyo tutuuka wano anti atuwa mmere ebintu bisigadde tweyiya bweyiya kati ng'agamba lwaki munnamwe tebamugamba ye omuwala yali amanyi wanazze ekkola
kati sebo mu bbaala eyo kyebakola abawala bano tebabasasula mwezi oba wiiki kati tebakuwa omulimu mu bbaala olina okuba nga ofuba n'okuula ate ebyennaku zino okuula tekukyagira ojja ne kamagalo kokuula omusajja najja ne sipanda n'alyoka kuula laavu n'otya kati mukazi wattu yadduka buddusi agamba bino sijja bisobola bali tebakuwa musaala era bo kye bakola ne bwofuna embuto owakulamu gyonna gy'emirimu gya sitaani egyo kale omwana ono okusinziira nga bwajjukira omanye ensi emala bakuba n'agamba ensi enkubye taata wange yankuba kitono kati abijjukira ebyo ebyaliwo ng'amaze okulekani afuna olubuto omwana yenna ebizibu bitandika omujjira olunaku lwasooka okufiirwa kasita osumulula ebisibo by'abandi ku nsiko omanya ennaku ekujjidde oba okuze kale no yadduka emisinde yasibira munange ekitenge jja Moses munange ekitaata ndi bubi olubuto munange taata ndi bubi omusajja ayagala kunzita munange taata ewakango byewayagala kuntema butemi Moses eka naawe ebintu ng'akugobera ki yingira mu nnyumba nkubuulire Moses ombuulire ki jangu naawe ate kati oli eyo naye naawe amagezi simanyi oba gakulemye fulume bweru ngoba naawe nkugobedde ddala Moses agenda okwetegereza aliwa tatoleka omwana ogenda yajja ne buno obutunga empunu ako tekagirabamu oba kati Moses bamulabanga mpunu nina omuyuza yalese omwana agenda amugoberera alabe jadda bataata ssebo bayiga obukesi akubuuza ali nannyini lubuto naggoba ewaka kati akasibye Moses bizibu bannange Moses taata atusi nagamba Moses mwana gwe togenda mu lutabaalo nga tolina byakulwanyisa n'ogamba teeka eri ebikola n'ogamba gw'oli bbeeya nakofayita kati bbeeya nakofayita nakeereesa obuzibu munange omwana bulijjo okumumukambwalira omwana olinga amugoba taata nedda sebo ne naawe ejjukira bwe wajjanga ewaka n'onsanga mu kitooke kyagonja mu bimwanyi byonna weerabidde ekyali mu njulu wansanganga mu kiyulu ekyo era naera bwenna twali bitugira naye nedda tewafuna lubuto kati ono alufuna atya yenjawulo eriwo naye ekikolwa kyali kya bwenzi ne taata naye maama nga tannamuleetaka era yasooka kukola ki owulidde ne Moses omanyi wenkwagala kumbe Moses afunye ekikomando kati yasoba mpolo na Moses nagamba nkwagala nnyo Moses naye Moses nobeera nga Moses kwegamba ebyoliko Moses yatemye dda munno mukabisi munno muwinyo munno ddala si munno miwinyo Moses tukale tutyaka banange maza yaraba taata Moses ngadduse era mukazi wattu okuvaawo yasibira eno ng'anoonya mirimu gyagenze mu mabaala bali batunda butunzi bawala mpulira bulungi nnyo kubanga kusisinkana kaakati no kakati kyensa pasita nga nasisinkana Ssentebe manyi Ssentebe ennaku zino alina omutuuze amusumbu waafuuka ensonolo leero lwakumeka ku lwokusatu abantu mu nsi muno ssebo balina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ate ssebo n'ebyo ebinkunejje bitawaanya batalina maanyi mu Kristo bitundu ebirala kyova olaba gwe wenna abatiziddwa oba n'onnyikibwa bulungi n'oba ng'ozaaliddwa bujja bw'osituka n'amaanyi ga Kristo ensonnolo bwekulaba tekyama naye obeera awo tomanyi watuufu ogwa toli mu nsonolo toli wa Kristo oli awo kibuyaga gyasanga jazza kati obola pasita asazeewo agende maaso asooka ayogere naani asooka ayogere butedevu n'omwami ono bikyanga muyingira muno mu kitundu kyange kati ng'amugamba aliwo omwami afuuka ensonolo
omwami obukyanga mulaba najja wano pasita munange ebizibu byereere byebiri saidi ewange naye bukyanga mwajja muno ebintu byammwe ebyo kati nga mugamba nti munange ebizibu ebyo byonna byaddirira oluvannyuma lw'okuba nti mwatandika okuweereza ekigambo kya mukama okuva wazze kulokoka wazze kwogerera kristo ebyokola nebyoka ogambye okuva ne twatandika okusaba ebyokola byajja bwebityo bibiri bwe kiba ebyokola biba byekwese mu bantu okutandika okulabika n'okulabikani ebyokola bidde eno bidde eri bitya ffe buli we tusaba essaala eri ebyokola ne bigugumuka kyovola kati mubiraba bitayira bibakanga musobole okutya nammwe mugambe nti tugobewo pasita tugenda mu maaso n'olukuŋŋaana ebyo bino era gy'onookoma okuneegobako ebyokola gye bigenda okukoma okufunza tunda talemererwa naye gwe kyolina okumanya mukama katonda ali naffe kati nga tukomawo ew'omugaga kiwa ntale babu oligino nemuzi katuba tuli awo ng'akomyewo mune tata suda munange okomyewo tata suda muli mutya kakati tata shuda nga mune tata shuda mawulira amaru okimanyi twafunye eggulire eddungi gift ono kati nga mugamba okimanyi nti gifuti omwana bulijjo mulokole na gifuti jjukira li yakajja waliwo bwe batutumye kati nga mugamba gifuti yasoose naŋŋamba waliwo ekyaki ya mukama era mulimu omuweereza omusumba oyo ayina ekigambo kya mukama akitubuulidde bulungi era gifuti n'amugamba najja n'atugamba nti tugende naffe tube nga twewulira ku kigambo kya mukama bwe twakiwulidde n'endokoka wangi oyogedde otya nze nalokose mukama yeebazibwe naawe musumba munange akwetaaga oyatule nga mukama kristo munange bwagamba oyatule obulokozi ove mu nsi y'aboonoonyi munange taata munange mukama katonda abe nga akuwa obukuumi obwenkomeredde toliddamu kulabika ndi oyombesebwa amayembe tojja kuddamu kubonaabona era natutte munange maama ne muganda wange ono twalokosedde era munange atanalokoka oliwo gwe wekka kuba tukulengera n'omukizikiza wangi agenda okulira muye munda muli antuge kano obulokole faayo twala eri obukafiiri gamati twalokose saagala kuddamu okulya wano temuyogera bigambo bya bulokole wano mwafuna obulidde bulungi kiwulidde ki ekibadde tulokose ekituza omuntu bulokole wagala ate nga obulokole bwandibadde butugaggwe gwasigadde mbagobye mu nnyumba yo nno tebaagalamu balokole amayembe gabeera gabuukabuuka ebuziizi kunywa mwenge kati yamugamba oba toyagala bulokole gwe oba ogenda omutugo mugoba bwaba agenda tugenda fenna tugenda ono omukazi mukambwe yamugamba bw'oba ogoba abaana nange ngenderako yamugamba bw'oba ogoba abaana abo nange kwendi talina kyalaga era yamugamba bulungi ebyoliko osaaga omwana wange talina gyadda katonda atuyambye obwenzi bugenda ku kati nga mugakula okuba ssebo twalokose kkiriza kubeera wano naye toyagala kulayika n'ennyumba eyingiramu obulokole kulwokuba gweobadde eri n'oyendeguza okimanyi katonda w'omusembeza agenda kusalako obwenzi n'obukazi bwo bonna bonna bw'obadde oyendeguzaako abugobe katugenda okudda ewa kojja lolensi ono namulabako ng'ali wajjeewa omulimu naye ennaku zino sikyamulaba omwana yafuuka omwana tetuganye omwana baali bamugobye waka naye lwaki kiiwa namubuuza kiiwa ne yeegaana omwana wattu ensonga zino ziringa ez'omuzannyo naye munaye mwana wa muganda wange ekintu kino si kirungi omwana bw'abanga yajja eno ate naye mba nga ndagajjala ekintu ekyobulagajjava ekyo kiyinza obutaba kirungi naye kubyempulira ku kiiwa ono yamugamba nti eŋŋambo zibungeeta kuno bagamba mukiiwa oyo omanyi ssebo ye mugagga ku kyalo kuno ate naye bagenda okuvuba bakwasa bannange no ku kyalo kubeerako obulogo nga mwenna muli bavubi naye nga gwe buli wootega akatimba kobe nga obuteze kampuuta mukene yajjirako obuyamba enkerekere gwalonda ebitali mu makulu kaakati mu kaseera kano
Kiwa oyo ng'afuuse ekizibu. mpulira mbu abantu b'okukizinga kuno bagamba mbu Kiwa Ulira kuno n'abasadda bagamba mbu Kiwa musaddaasi baba bakyamwogerako. Baba bakyamwogerako ani agambye bulijjo kye boogera kituufu neera naayogera ng'omusiru bw'aba. Omusajja omulaba wuuyo atunula ng'omusaayi ate gwe ng'owooza simanyi kiki kati w'omanya ebyama byaffe byonna oba owedde ate n'ekirala twadde tunoonya omusaayi ogugwo gwe tunaatwala tetujja abbulono ajjayo akambe omusajja adduse oli musiru naawe omusajja adduse n'ebyama byaffe olimu amagezi kadali oli mukambwe mbeera ki eri wano wa mukama waffe Dia Bbiiba efirimu egenda mu maaso. muwala abeera wano abula bubuzi buli muwala abeerako ne kaka tugenda okudda erudda eno waliwo abatandise okuteekawo tabamiruka. Lwaki mukama waffe ono abawala abasinga ababeera wano babula oluvannyuma lw'akaseera omuwala agende wa Kiwa kati nga mugamba Kiwa yasinga okugula abaana ba wano naye buli gwagula wano tadda ate mmanyi ki ekigenda mu maaso. Ale Kiwa ono waliwo olugambo olutambula nze mmanyi Kiwa musaddaasi wala waliwo olugambo olutambula mbu Kiwa musaddaasi simanyi neze mmanyi naye kirowoozo tugendeko ewa Kiwa njagala olabe abaana batandika okwesolooza batandika okwefumbekera kati tunagera tutya ewa Kiwa kitabo mbamanyi abaana b'abandi abaana nga baweddewo njagala olabe tifa abaddako kati ono yatya nnyo yatufumbirwe engeri abaana b'abantu gye batandise okulabika ne baggwawo mu mbeera bwetyo. mukazi we ono yagamba apaana Saimo weewuuyo Batini weewuuyo ali agenda okumpasa. Ono yagamba tulina okulabika ntuva wano tugende tunoonye obufumbo tuve mu kkubo lino ery'okwetunda tewakyaliwo kalungi konna. Kati ate ono abasajja bangi bonna bamuyiseemu ate abasajja abagula malaya baba bakimanyi gundi yagula ne gundi n'agula. Kati oyo malaya tosobola mutuuza mu maka go n'owasa oba oswala mu basajja banno kuba n'emikwano gye egijja okulaba gyonna giba gyayitayo dda ng'akyali mukali akokwekufuula amasa. Kaakano omukyala kyeyamaani yuno agenda okwetegereza omwami ali wano ali mu birowoozo. Ngenda kukola ntya? Bakama be baamuboggolera ne bamugamba kyalina okukola kwe kulabika nti ssente baafa. Ssentebe yatuuse okulabika nti alina ebyama byabwe byamanya. Omuggo ogwo munene kino kizinga kyaffe yajja kyo kituufu kyaffe nakusaba kyeyamaani mukwasaganye ambeere muttano mukwasaganye jjajja era nja kuba nkubuulira amawulire amalungi era yagenda maaso n'akola okusuubiza eri bakama be n'agamba agenda kulekani ekintu akikola. Nange mwami wange nkwagala naye bajjajja nabo bakwagala kankuwe n'alyoka amulunga kanyuka wulire nkoze ntya. Ebiseera ebisinga omwoyo nago nno bagamba lubaala embeera ng'embiro kwotadde lubaala gamba dduka ate mukazi we toyagala mmuleka. Ebiseera ebisinga omwoyo gukugamba nti va wano oba tolina kuteekawo ekirowoozo kyakubiri. Wuuno ali wano mwami wange kikyala buli kulowooza munnange ow'omukwano gwenjagala ennyo olowooza ku ki munnange? ate muzibu ki? Tabu ki ate kati ng'ebirowoozo bikufuukiddeko eni munnange? Birowoozo bindi bubi naye simanyi kyenina kukola. Birowoozo bindi bubi naye simanyi kyenina kukola. Kiki? Nsonga ki?
bingi wetuyiseemu ye Mulindwa Ayubu original names Ssentebe ne mukyala we Birabwa Justin original names bikuwesobola nti osobola kasibe ono yamuga atusibemu ebyangu atuve wano ate ono ng'emisambo wano wegimuweera tudduke tugende sooka onywe munnange ndabe ebyemigugu oba ginaasibwa wetufunidde obugagga wetulabikidde abadde agenda mmuwa n'akuba giraasi jjajja yennyini neyeerumbira omukyala abadde ayagala bbaawe amuwadde akatwa abadde akamuwa ye kennyini yakakubye jjajja n'ayingirawo oba omulimu gukuleme katugwekulire tukutuma oli wano ozanya ne saddaaka gwejja okuddako naye jjajja lemwanise bba wange bannange amwagala nnyo bambi ye mwerekeze mu sukulu kwaya ye yasigala agakaaba jjajja awese kati siyabbiira waliwo embeera eriwo abawala bavu kati ono kyeyakola nga ajja jjukira abawala bano bagambye nti kyebalina okukola kwe kulayika ni batandika okwogera n'abalenzi baabwe ababadde babagula waliwo olugambo lwatandise okutambula mbu simanyi ki agula abawala abwe abagula tebadde abasaddaaka kati ono atidde okusaddaakibwa era emirimu gya mukama we ayagala gisuulawo ayagala kutandika kulayikani agenda mu bufumbo ayagala awasibwe ebbanga lyetumaze naawe kani nga mugamba ebbanga lyetumaze munenga gwongula badde njagala mpasize ddala oyagala nga tuli babiri ewaka oyagala nkuwaze ng'olika ng'ofumba oba nga nkugulirawo kwewaka oyagala nkutwala ewange wemba nkugulira oba obaawo okikolera ekyoku bizinensi yo nedde ebyokwetunda ewalambikooye fumba ezo bakazi abavudde mu byokwetunda ebyo najja mu bufumbo ng'aba muzibu kitaga kwata mpolampola ensonga z'obufumbo zigendeko mpola naddala g'omukyala eyeetunzeeko munnange naye juzi nga nenfunirayo obuzibu awo obuzibu ne bwali w'amaanyi wali ng'asooka amugamba niyafunamu embeera etaali nnyangu ebyokunywa nosaba ekyokunywa nti bampe kino bakuleetera kirala kandi ate bampe tabakwe balansi laba okuwaziwera bakwazitawera nimba nga ensonga ezo sikolaki kale nno yafunamu obuzibu bw'amaanyi n'abantu balaba teri mulala gwe nyinza kwagala ng'ogyeko gwe wabbiira awo tewali mulala wadde no yagamba ni kale gwe mu bonna nyinza okwagala nja kuba naye nkubuulira ekyobufumbo kyoyagala soke tukukiwemu kaaka kati sooka okiweemu akadde wowe mama ono yajja anonya Ssentebe abulamu afuuse abulamu chairman yampe ebbaluwa ngende ku poliisi abulamu abali atuze mukazi wange nange kiwa muyise mu nkwawa kale jangu akuwa ebbaluwa Ssentebe ye bamuwadde ebbaluwa egenda Magombe wuuyo musabe ebbaluwa antu yagala ebbaluwa nange yagwawo n'ekigwo omukazi afuuka olukwekwe kuka Ssentebe afuuka olukekwe ekyo bwekityo bwe kiri daba tabbu waliwo ebyalo nno nga birina ebizibu nga tumulabako ngali eno n'ekigambo kya Mukama kikutta akati Kristo ekigambo kya Kristo kyo kifuuse ekigambo kya Kristo tewali kyetusobola kugusa weewaawo ekimu ku bitutuuziza mu lukuŋŋaana luno kusabira crusade egenda okubeerawo abantu abalyolyomi basituse sitaani asituse Katonda bw'asitusa sitaani bw'asitusa enfuufu ne Mukama nga asitusa omuki omutindo olira firimu egenda maaso sitaani bw'asitula enfuufu Mukama ng'ayimusa omutindo twagala abagenyi baffe abagenda okuva gye bagenda okuva ebweru w'eggwanga balina abagenyi bangi bebasuubira
abalabika okuba ni bagenda kuleeka ni bayambako nje bagambyeko wali emabega nadi jogene kyama era abagenyi baabwe abo bagenda okulabika nga abalokole be bagenda okuleeka ni bongera okulaga ekitiibwa ekya Mukama kuba mu kitiibwa kya Mukama mubaamu okuleeka ni mwolesa okulinnyisibwa mu ddaala kyobola abagaye temutya embeera eriwo temutiira ddala kubanga ate sitaani kasitaalabika okuba ni akitegedde waliwo abamulwanyisa nga asitula ejjoogo lye ayiwawo enfuufu awo n'asiikula enfuufu naye sitaani lwasiikula enfuufu ate Mukama waffe ye n'alyoka asiikula omutindo tugende ku lusozi tugende okusaba era kye tugenda okukola tulina enteekateeka yagenda ku lusozi tusabe twagala tube nga tuyimusa amaanyi ag'okutula enjegereza omulabe kyonna wabula bagenda mukutula leero n'ebyokoola kati tugende ku lusozi tugende tusabe ekitutwala okusaba ekisinga main issue oba ensonga esooka kiki lukuŋŋaana tugenda okukuba kubanga bwe tutasaba bwe twemira mu kusaba sitaani agenda kuluzingako ulira sinema mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu tugenda kuwangula byonna byonna si weewaawo kakati tugenda kukulemberwa omwoyo omutukuvu ne Kristo nga tuli wamu naye nga Bayibuli esomesa nti abaana ba Isirayiri bwe bali bava e Misiri bakulemberwa ekire eky'omuliro oyo yali Yesu naffe tugenda kukulemberwa ekire ky'omuliro nga Yesu Kristo tugenda tusabira olukuŋŋaana lujja kubeerawo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kale nno bannaffe nga bo bawera nkulukooto balina okuleekaani bassawo olukuŋŋaana basobole okuleekaani kwegamba basaba ate Mukama Katonda asobole okuleekaani abeera ku sayidi yaabwe era bannaffe basitukirako ne baba nga boolekera naye baba bakyatambula bati mu kkubo nga boolekera ku lusozi ne bajja basanga kambi bwatyo ng'asinda omwami we bamulaba bulijjo ng'akaaba asinda ono nno yali mukyala Ssentebe yalokokera ddala midde omutamivu abeera azunga naye kati ng'agamba naye ng'azunga ng'omutamivu kwendi omwami oyo si mutamivu asinda muli oyinza okugamba alina kye yeetisse mpulira wano we bannange nkooye mu ntikule nkooye bannange mu ntikule buli esomesa Katonda ayogera mu kigambo kye ng'ayita mu Bayibuli nti mujje byonna ebigambo bya Mukama Katonda byogererwa mu Bayibuli yagamba nti mujje mmwe abazitoowereddwa nange n'abatikkula ekyokukkiriza naye Katonda akutikkula atya gwekkiriza awula n'ekifa musajja atukimuluma alina kiro ze yeetissa awo kaasitame balowooza ali mu byakiyayi aliko omuzimu guzitoba kiro gukubisaamu okudda eri Katonda gwekomawo bukomi eri Mukama Katonda weenenye kyobola mukulokoka mubaamu okwenenya Katonda n'asobola okuleekaani akusonyiwa okwenenya mwe muli ebyo ebikola bye bawakola ebibi nga naawe obijjukira nogaa ne Mukama oyinza okuba onkuba lwakino kuba omwami ono ayinza okuba alowooza ni muzimu gwe gumutuddeko naye nga Mukama Katonda yennyini yamutaddeko omuzimu ogwo gumuzitoowerere mu kabonero akalabikandi mukyala gwe yatta asobole okuleekaani amanye ekimukubya kikolwa ekyo kale bwe weenenya n'ogiyinza era ab'emikwano abaluganda biri muganda waffe ekifuba kimuluma kanyama yeetikka bizito akole omubiri naye ate oyinza okwetikka omuzimu n'okugga era baatandika okugenda maaso n'okuleekaani basaba amaanyi ga Mukama Katonda oyekka ow'ekisa ekingi nga mu kaseera tukowoola erinnya lye Mukama Katonda osobole okuleekaani oli naffe Mukama ojjukire omwana w'omu bw'ati ali mu kubonaabona kuba ali mu kwetikka tamanyi waawumuzza naye engeri emizimu gye kiri nti watugamba tuligyokya mu linnya lyo ne guno ogwamwambala tugumwambulako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ayi Mukama ne gulabika obwedda alowooza asitamye yekka kumba obuzito bw'omuzimu oba gulya mmere ekimusava muzimu mukufu ndagambye mwena abali ku YouTube channel Bumala Studios okutuusako sinema yaffe amaanyi g'ekizikiza Yesu oyogera mu kigambo ky'Omukama oba nayo kyange nne lya Katonda omulamu tombogolera gwe
Toddamu kwogera bigambo byebyo simanyi mukama ku mamayo mukama na munagani jamunyola gumanye ekikomando omuzimu gumetaka geusa burago sayi bagukoleze tonkoleza bagukolezeza sebo onagenda okulira wewuse ogenda okudda eno bajjajja mwe bazzukulu mwambadde kunyuma oba muli wano okutwogezaako tolundidde omulokole ng'afuuse omulokole naye mbadde mmanyi bajjajja baba b'amaanyi ate batya omulokole n'olusozi lwaffe lwaki era bakimenya olusozi lwabwe alina kujja naluzanyirako tewali n'omu ajja tugoba ku lusozi luno kolaki ekyafazaali okulwana nga bwe tuluma abuluno yuno abuluno yafuuka abuluno simwagalako agaana kufa era tulina okuleka tugenda maaso n'okuyimusa amanyi gaffe naffe tulaga omulokole tetumutirako ddala era tulina okugamba abantu bonna batugoberere kaye mwana muto ng'ayonka buli gwe tugamba tugoberere n'agaana tugoberera tumutugirewo tuga omuntu yonka omusaayi n'aleeta enebulwa nasirwa zino buli omu kamuwe mugendagenda nazo buli omu ngenda okuwa n'amaanyi entanga bulenzi kwata entanga bulenzi mulokole lwasaba ekigambo kyayogera eno eringa bullet proof atayambudde entanga bulenzi oba wedde mbawadde amaanyi ago mugende mutuge buli mulokole kasita munaatugono mukwata bayibuli kuba bayibuli eyo singa tubaako etugifunira efirimu egenda mu maaso esawa batumawa efirimu egenda mu maaso fatansi okubyonoona babidde begalibaga saagala mulokole yina gumusangayo mumutti wewa efirimu egenda mu maaso maama nnyabo ono aba ali eno okunyweza baasi agenda okweregereza kitaawe mwana wange munaye nsonyiwa ebijambiya nsonyiwa emiggo nsonyira ddala munnange erinnya lya Yesu lirina amaanyi erinnya lya Yesu lirina amaanyi haleluya haleluya tubalumbye haleluya 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 basi ani akulembera mu kuyoola pasita omuzange gene gukyuka naye otulumbyeyo kitavuga simanyi kyagaza famire yaffe gwe ate mukakiwa yategeera obulokozi baddaga obuli wategeera obulokozi gwe naye kyozera omugata kumubya sitani kisikazi gwe kirabe kiranga bigi agoyoyeyantu ono yamuvuma naga kikazi gwe wantamu omu mwotunulira nga alya bigi pigi kirabe kyonna kyagejja sitani mwerere mutuleke tugende tusinze katonda omulamu bano bazze ku lusozi kusinza katonda ensozi zonna za katonda kumbe ne bano bagamba zaffe laba ate akutte bayibuli adduka tagyesiga ayagala kudduka ogenda okwetegereza ne baawe bulijjo ne bwamugaana obulokole bulijjo ali mu bantu bano lusozi lwa katonda mu lujeeko temuwaayiriza nsozi nti waliyo misambwa mukwate bubayibuli bwamu mugire bubayibuli mukyuke muddeyo abuluno agambe ka bayibuli ya katonda basi si ya katonda namwe muli bakatonda naffe tuli bakatonda mutwegatteko tusinze katonda omulamu sebo yasooka kugamba emisambwa abano abakkiriza mu misambwa kulabula eno ensi yonna ya mukama katonda waabwe kye balina okulabika ni bakola ate bo bano bamisambwa kwe kukyuka basinge katonda gwe baba balina okusinza ono jjajjabwe abalimba katonda yekirimaanyi
laba oluyombo wakati w'abasinza sitaani n'abasinza Katonda. Engeri gye muganye kati kambanjulira akakanyiriri najja akanyiriri omulokole. Mukama Katonda yampa amaanyi n'obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusagwa. Siritya kabi konna kuba Kristo oli nange. Bano ne bagatta basumuludde ekigambo. Basumuludde ekigambo. Ekigambo kya Mukama gwe ajja akolera amalero. Baata bana kiki ekibadde? Bano si ba Yesu ate nawe Yesu basooka. Yesu ngajja bubi faya babadde bakozesa ono nayingira akayukiyuki. Mukama Katonda ogenda okwetegereza omanye ebyobulokole bino wabaawo alokose n'asigala mu tengetenge era kasita akale kakyuka pasa yasigala alumba abaweereza zino nze ndiga nange kikazibwe ono amanyi kuyomba byansi so nga ebya Katonda tebisaana mu kuyombera mu mubiri. Oyina kuba mu lutalo lwa mwoyo. Oteka bange mutuyasi nana otulemeddeko. Ali mu kumulangira yakamulangira. N'ekino ekikazi. Gwe ekikazi gw'olina amagezi. Otegeera gwe. Nkukuba olirwa ejjembe otye. Omanyi gwe kiwa ebbanga ly'amaze nga abalabirira. Sente zonna z'abadde abalabiriramu ze mulya ennyumba ze mwazimba mumanyi sente gye mwazijja. Singa saamuleeta kulabika ndi asinza bajjajja bano. Singa gwe oli bulungi gwe. Kiwa ate kiwa nze. Kiwayo. Ngeri mugambe ngwepe ne wajjajja. Essaawa zino. Nga nkubulireko. Sente za bange sikya. Sente za bba wange sikyazaagala kati. Kyensi tozaagala. Tayagala sente. Nedda awo Mukama Katonda nedda ono yabadde amaze okutukuzibwa Mukama tetukkiriza sitaani eno fire olira omuliro gwa Yesu wurira omurro wurira Jahannam muliro gwa Katonda okwoca in the name of Jesus. Ne bamwambula cepe Fire! Bamwambudde cepe. Linnya lya Yesu. Omwana Katonda omulamu. Sola Mukama. Amen. Era ogenda okweregereza bannaffe ng'olutalo balulinnya ku nfeete. Era nga bagamba ebyobuwangwa tekitegeeza kuyiwa musaayi gw'abantu oba okutta abantu ate era. Kale nno tuba tukyali awo. Tugenda okudda Mama Diana nga taata Diana omwana amukomezaawo. Mwana akomyewo eka mu firimu eno nga tulaba firimu eno tutegeere ekintu kimu. Abantu mwena mwetaaga okudda eka. Newe twogera ku kudda eka tuba tugamba kudda kawa. Kale bannange mwami munnange nsanyuse nnyo. Era n'engoma zinaavuga. Munnange. Ate omwana affe kaakomyewo munnange mpitaako oti. Awo Mama Diana yasanyuka nnyo anti omwana waabwe akomyewo. Awo kyonna omusajja ono kirabise musajja omanyi waliwo ekifuula omusajja naye ne kibaawo n'ekifuula omusajja omutiitiizi. Tugende mwana wange ndaba ate engeri gye neebazaamu kitaawo. Kino kyakoze mwami tugende tulabe. Ate oba munnange byonna by'ogamba leero nakkiriza. To God be the glory. Eniyo bwetu bigenze tulaba ebyokoolwa. Abadde ntale babunga kwezanga kiwa nalukenge Rachel nga Mama Suda. Neseguja Richard Kabaya onada kwerezanga kojja. Tubagala nnyo mwenna abawagira ebina Uganda. Netutumiddeko nnyo mwenna abasangwa Kacyanga Kaya Misonzi Kitobo ne Bosa wamu ne Kammese abankuumire.